Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi ku 3ABN nkwaniriza nate mu program Julira Mukama. Weebale okufissaawo akadde okujoota obuliro era nsuubira nti Mukama bingi byagenda okwogera naawe nate olunaku olwaleero. Omwanjuzi wo nze Ddembe Herbert Sekanyumiza era tuli ba mukisa mu studios olunaku olwaleero okukyaza omukyala NANSASI Allen. Nkwaniriza nnyabo. Nenzanya sebo. Gyebaleko. Kale sebo. Muli buti eyo. Tuli bulungi mpazi mwe. Bayitirivu. Nnyo. Labusa kuba tulaba. Banyabo ne basebo mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale kubeera ku mutimbagano guno ogwa 3ABN. Amiina. Tuli ba mukisa okubeera naawe naye soko tuweereyo essaala tulyoke tutandike programu eno. Tuwombeke tusabe. Ayi Mukama Taata w'ekisa tukwebaza kuba mu bulamu bwaffe okoze ebirungi bingi nnyo. Tukusaba ojja obeere wamu naffe olunaku olwaleero nga tugenda okwogera ku bulungi bwo. Ayi Mukama kwata ku mimwa gyaffe twogere ebyo byokka ebikuweesa ekitiibwa Ayi Mukama era ebikkirizibwa mu maaso go bino byonna bikusaba nga mpita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tugenda kwogera ku bulungi bwo Ayi Mukama nga bwe mpulidde mu ssaala eyo. Tokwata ku TV yo toseguka mu kifo kyo. Tukomawo mu kaseera katono tutandikiraawo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Seba tulaba ku 3ABN program Julira Mukama oli wakati mu program Julira Mukama. Era tukwaniriza nate mu kaseera kano mu studios nga tukyazizza omukyala NANSASI Allen agenda okubanga atutotolera olugendo lwe Mukama nga bw'amutambuzzaamu olunaku olwaleero. Bitambula bitya muli muti eyo? Tuli bulungi nnyo era Mukama tumwebaza atukuumye. Yes. Atukuumidde ddala bulungi nnyo. Amiina. Amiina. Kiki ekikusitula okutindiga olugendo okujja mu studio za 3ABN? Obulungi bwa Mukama bungi nnyo era sobola kutuula gye ndi. Tebumpa mirembe we mbeera nga simwogeddeeko. Amiina. Mbeera nga mpulira buli omu alina okumanya ku Katonda oyo gwe mpeereza. Amiina. Kuba mulungi ate ayagala ebirungi. Katonda omuweerereza wa? Muweerereza obudde buno mu Seventh-day Adventist Association eye Makerere. Muzida. Iye. Okay. Muzida erimu kwegamba ba members nga bameka? Tuli obudde buno tulinga mu 3 ku binaawo. Kanisa y'amaanyi nnyo eyo. Kituufu. Mwebale kuweereza. Amiina. Abamuzida abatulaba ku 3ABN kajjamba ako tubagamba munyweze nno bweno. NANSASI. Wangi. Olina obujulizi bungi nnyo. Kituufu. Njagala osooke obuulire atulaba NANSASI ono yaani? Avaawa? Afuuka atya omukristaayo? Otyo? Nga bw'ayogedde dda erinnya lyange nze Allen NANSASI. Era nsinzira Kalo Matendo. Akaluwaako? Bakayita Kabalungi. Hey!
Ke kaluwako kali mu district y'Erwengo. Okay. Eyasalibwa ku Masaka era oba ogenda ku luguudo lw'Embalala okalaba akapande kaliko Kaabalungi. Kaabalungi. Awo ensibukira ddala. Kakati okuva obuto bwange nazaalibwa mweno family eyali y'Abakatuliki ddala Kakongoliro. Nga ewaffe twali lunaku lwe twazibya nga tetusomye sappule. Ensala z'okumakya ne kawungeezi zaalinga zo teziteesebwako. Zimirembe Maria jjudde neema ne muzikunkumula. Buli kukeera ku makya saa 11 muzeeyi wange yatuzuukusanga mujje tusome essaala ke kaabeeranga akadde. Era ng'ovaayo yonna gy'oli mu buliri n'ojja n'ofukamirawo mu ddiiro. Twalina eddiiro nga lyo lya ssaala zokka. Era nga tusoma essaala ezo ne tumanya nti tezigenda tuyisa mu lunaku. Kati akawungeezi bwe bwawungeeranga olwamalanga muzeeyi okuwuliriza amawulire era nga atuyita mujje tusome essaala. Naye nga ssala zaawo kadoba nga yeemu gye musoma. Ezo zennyini eza bulijjo. Kwegamba kyalinga kitontome. Ekyo kyennyini. Nti mugivuddemu ku makya mugiddemu olw'eggulu ate nga yeemu. Kituufu. Kati akawungeezi twafukamiranga ne tusoma sappule yonna nnamba. Oba okwoye oba oyagala oba toyagala kyalinga tteeka ng'olina okubeerawo. N'osoma essaala ezo. Era bwe nali nkula nali nkimanyi nti omuntu alina okunyamba ye Mirembe Maria era essaala zino zokka ze zirina okuntambuza kuba muzeeyi yatutukuutiranga buli lunaku. Tolina kutambula nga tosomye essaala, tolina kwebaka nga tosomye essaala, tolina kulya mmere nga tosomye essaala. Era ekyo kyankuliramu. Nembeera nga nkula okuva mu buto bwange nga mmanyi nti kyekyo. Mpaka bwe namalako primary. Primary ogisomedde wa? Primary nagisomera mu masomero 4. Eryasooka erya Kabalungi Primary School. Eri ku kaala akalungi. Ako kennyini. Eyo nenvayo nezida ku Mbirizi Advanced Primary School. Naye mbudde obwo nenfuna accident. Neera ndowooza Mukama yakikola erinnya lye lisobole okukola ki? Okugulumizibwa nga bw'agamba mu Lukka ey'omwenda mu Mako ey'omwenda nti ebintu ebimu bitubaako erinnya lya Mukama lisobole okukola ki? Okugulumizibwa. Kati bwe nafuna accident eyo nentwalibwa e Kampala basobole okunzijanjaba kuba yali serious ku kugulu kuno. Okuterezaamu ndowooza Yokaana mwenda Kati bwe natwalibwa eyo nensomerayo ekibiina ekyokuna n'okutaano then nensomerako Kampala Quality mpaka ekibiina eky'omukaaga. Nembanga wonyeemu embeera teyali nnungi nnyo ku baali bandabirira ne banzizaayo era ewaffe. Nenzira ku kusomerera lye navaako erya Mbirizi Advanced era eyo gye namalira P7. Naye nali mwana mugezi nnyo nnyo era nebaza Mukama nti eyansobozesa. Era ogalabika aga Yesu amagezi aga. Kuba bwe namalako P7 ze yasinga mu ssomero lyaffe era ne mu district yonna nze yali asoose okukola obubonero bwe nakola. Bwali butaano tebwali butaano. Bwali butaano. Obwo butaano beeno ndowooza gwa kisobe batera obbukuba. Bonna butaano. Era nga kirabika nti omwana asobodde okusomera mu eryo essomero ery'owansi bwe lityo n'afuna obubonero obwo. Abanga yasinze mu ggwanga lyonna. Abanga yasinze mu ggwanga. Kati bazadde bange baali ssente ntini ddala nga tebasobola kumpeerera. Kati mbudde ngaaga omwana kasita alina amagezi omutwe gwe gujja kukola ki? Gujja muweerera. Kati mu secondary baali balina okunoonya essomero erisobola okumpa basale. Era nga bankuutira ekintu kimu bw'ogenda ku ssomero lyonna gy'ogenda mu secondary olina kusoma kuba ne mu primary era essomero lye lyampeerera. Kati ntuuka okugenda ku secondary baali banoonya essomero limu lyokka ery'Abakatuliki eriri ku musingi gw'eddiini. Nti gy'alina okulaga kubanga lyerijja omubangula obulungi. Amanye eddiini bulungi nnyo. Ne banoonya essomero eryasooka lyali lya Christ the King, eryo lyali ly'Abaprotestant ne bagamba eryo terijja kuyitawo. Eryaddako lyali lya Kimanyi era nali nalijjuza ne ku foomu zange za P7. Ne bangamba eyo gy'ogenda okulaga kuba ddyo liri ku ki? Ku musingi lya ssomero lya Keleziya. Era lino essomero lyali limpadde offer ennungi enzibu ennyo. Tebaali bangambye baali bagenda kumpeerera fees bampe uniform zonna ne pocket money nzo gwali gwagenda kusoma. Gwogenda oyolese ekitone Katonda kiyakuwa ekyamagezi. Kubanga obudde obwo mukulu wange gye yali asomesa. Era nga aliyo ne mukulu wange omulala asomerayo. Kati nge tebayinza kusukaawo kuba lyali limanyikiddwa already. Kati mukulu wange omulala yali anoonya amasomero kuba ye mukulu ddala ddala. N'agamba
kansoke nonyeko ne Kampala tomanyi omwana ayinza okufunirawo omukisa n'asomera e Kampala. Okay. Era mu mikwano gye yafunayo omu eyali asomesa Maryland High School Entebbe. Namugamba omwana oyo tujjamu wa basari bw'abanga yayisise ddala bulungi nga yafunye obubonero obutaano. Maryland ejja mutwala. Ate naffe tujjamu wa package. Naye eyabwe yali sekendi. Eyabwe yali fizi zokka. Ng'ebirala byonna weefaako. Ebirala byonna nga nyina okwefaako. Kati nga waliwo okukola ki okusalawo ne banga gwesalawo kuba tuli bubi naye at least ebyokusoma tusobola okukola ki okuwayo ka pocket money akatonotono n'ebitabo tujja bigula. Kati olondawo liruwa kati ab'ekimanya ne bongeza nangamba oba osomya bulungi ate osomya bulungi basalo ye eri complete otyo ojja kujja osomere wano nga baagala just ngendeyo ogenda obeereyo. nenze bwe nawulira Entebbe ne ngamba owaaye sika kufa e Masaka gye nkulidde abalala gye bali bajja kumbulira ebiri ekimanya kangende Entebbe. Noga kangende wali kumpi n'ekisaawe ekyennyonyi wenyiza okubuukira. Ngamba kangendeeyo. Naye kati bali tebeekakasa bulungi nnyo bakulu bange agamba Maryland ly'Abakatuliki lya ddiini ki nga tebakitegeerera ddala bulungi. Kale engeri gyeri Maryland Mary erabika ly'Abakatuliki. Naye mukulu wange mu kunoonyereza n'akimanya nti ly'Abasevenfidde. N'agamba mwana gwe tugenda okutwala kusomera eryo naye ogenda kusoma ebyeddiini biveeko. Olina sapule kuli mbulago gy'oba osigala ng'osomera ddala tokyusanga eddiini okyali mwana muto tekina kye kigenda kukuyamba nga mukulu wo yakulemeddeko akukuutira. Ne bazadde bange buli eyandabangako nga kyaŋŋamba kati ngenda ku Maryland nange nga mpuliriza bulungi nnyo ebigambo bye bangambye nga binzijjudde mu bwongo. Sijja kuwulira. Sijja ne banayogera bata ne banankyusa bata sijja kukyusa. Tata yagambye, mama yagambye, bakulu bange bagambye. Nze ani ajeemera ate nga nze kumpi asinga obuteewaka. Kati ntuuka ku Maryland wiiki esooka omwezi gwennyini ogwasooka twalina week of prayer. Week of prayer eno yali ebulirwa Musumba Kaggwa Rogers amanyi bulungi. Ng'abulira ebigambo bino naye engeri gye nali nnyina ebigambo biri mu mutwe gwange nga nkeera n'ensoma sapule yange nga ngamba bino ebya chapo njagendangayo neebaka ekiba kibe. Kwegamba nga kyatteeka mulina okugendako mu chapo. Kyali kyatteeka. Oba owulira oba towulira oba ofuluutirayo naye beerayokko. Bali tebatukkirizanga kwebaka naye nze lwakuba nakiina mu mutwe gwange nti bino tebinkwatako. Nafunanga akasonda kange neneebaka mbubba. Naye ekyasinganga okunsika okuyimba. Bayimbanga bulungi nnyo nga at least session y'okuyimba yo ngiwuliriza. Ebirala nga neebaka. Nga amaloboozi gakuwoomera nnyo. Nga go gampitira ddala. Omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Olaba ekintu ekiyitibwa okuyimba. Okuyimba amaloboozi amasenneekerevu galina engeri gye kakwata ku mitima gyaffe. Omwana wuuno atugamba nti okuyimba kwe kwamuleetera okugamba nti nno kaateekeyoko kutwawulirize. Ayimba yimba nga oteekamu okwagala ate ng'osinza Katonda. Music oyo yampoomeranga nnyo era nga bwe lutuuka olwokutaano oba olwokusatu kwaza ennaku ezaabeeranga eza chapo ekawungeezaako nga mbeera ndi anxious ogenda mpulirize ku maloboozi ago ne ku sabbiiti era session z'okuyimba zokka ze nawulirizanga endala nga neebaka nga bwe batuuka mu kigambo nga gwowondowa neebaka saagala kuwuliriza bintu byabwe bijja kunkyusa otyo. Kati bwe twatuuka mu week of prayer eno Musumba Kaggwa nga abuulirira bwe yatuuka kweno point y'okuyita abaagala okubatizibwa nali mbiwulidde kale ne mukwebaka kwange okwo Mukama yayogeranga nange naye nga saagala kuwulira. Kati alina ekigambo kye yayogeranga nti okuwonyezebwa n'okugenda mu ggulu kujja kuba kukonga ggwe omuntu. Si kwa family. Taata wo si maama wo si muganda wo tebajja kubeerawo. Be baakukuutira. Nga be bankuutira. Kati otandise okwesinga olinga out. Kyannemeranga nnyo bwongo nga kinnuma. Nga bali bazadde bange banjagala. N'ate onayogera birala. Tamu esooka neŋŋaana. Eyokubiri baleetera omusumba omulala yaliwo e Kenya. Nawulira ebigambo byali birungi nnyo sermoni zonna zaali nnungi. Kwolwo nawuliriza kuba zo zaali zikwatira ddala ku mwoyo. Kati olwo nno nga ntandise okukola ki? Okuzuukuka, okubikkuka. Nga mpuliriza naye ngera ngamba bakome ku page 1. Bakome ku page 1 sijja kukyuka. Otyo. Tamu ey'okusatu neŋŋaana. Kati ekyanzita mu senior 2.
ne baleta kazini wange nga yo wakundabirira ne mekukyuka mu ddiini nga naye bamulesemu eri essomero nga bamulesemu eri essomero making sure ne bamugamba omwana oyo mukola ati we yali mu senior 5 nga ndi mu senior 2 mwana muto omulabirire takyuka mu ddiini oli mukulu kati ng'abeera akingamba ekyo naye twava wala tusigale ku musingi tusigale ku mulamwa ogw'eddiini bazadde baffe gye baatusomesa naye nga ntandise okufuna ekinyegenyege nga ngamba bino babiŋŋambye emirundi mingi banzijukiza buli ttaamu nti okukola ky'okuwonyezebwa n'okurisivinga Mukama kuba kukonga omuntu so si famire nenzikiriza nkoma ne ngamba kale mukkiriza naye sijja kubatizibwa nja kusigala nga nsinza nkitegedde sabiti entuufu lwa 6 naye sijja kubatizibwa mpaka nga mbuuzizza maama kale nja kuddayo waka mubuuze nabo bakituufu kati ttaamu ey'okubiri yasiniya tweggwako nga nzayo nga mugamba mama nkubulire eri balina ebintu bye babuulira birungi nnyo ddala era biyamba omwoyo bikuza mwoyo byewukana ku bino byaffe bye tusinza kati mbadde nsaba onzikirize enkola ki nkyuse eddiini nanga nkubulire mwana wange ekyo tokikola togeza n'okigambako n'omuntu omulala yenna nakigale makkati gaffe naye tokyusanga eddiini kitawajja kuzaalukuka toddanga muno kirowoozaako wadde n'okukyogerako kikome wano siddangamu okiwulira ng'okyogeddeko kyannumanya era nenfuna obunyiikaavu bungi mu mutima nenzirayo kusomera era nensoma ttaamu ey'okusatu ya siniya 2 era nga bulijjo kyapo yabeeranga kompaluzalwe nga ŋŋenda nga mpulira neegomba nange okuweereza ng'abaana abo be nalabanga ku pulpit nga baweereza ng'olaba bambi bakulese wekka nga bandese emabega naye era nga kisobola kukola ki kujeemera maama wange kuba bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko nyina omutya era nga ngamba kati bwe naabajeemeranga Mukama era yatugamba tubaseemu ekitiibwa naaba nfunamu ki sijja kufuna ennaku zange tezijja kuba mpanvu nensigalamu eyo suspense bwentyo mpaka senior 3 ttaamu ey'okubiri awo week of prayer yagwa ne babatiza naye ngera kinuma nga mpulira njagala okubatizibwa naye nga baŋŋaana ewaka nengamba kale ayi Mukama obanga owulira oyagala mbatizibwe kituufu nakukkiriza era nkwagala nnyo nanjagala okuweereza sagala kuva mu ssomero lino nga sikoze ekyo nga sibatiziddwa kuba ekyasinganga okunnuma Mukama yansaasira nali nsomera bwereere basaro yange yali ekyaliwo ngera buli ttaamu nkolera ddala bulungi nga ayi Mukama onkoledde bino byonna nonyamba nembeera musomero eddungi bwe riti ate nembeeranga naye nesikukkiriza kati ng'awo otandise okulaba nti nno mu butuufu Katonda w'abaana abali mu ssomero lino ye Katonda ddala era nga we nalabanga senior 4 results senior 6 zizze nga ndaba basinga okukola obulungi mu kyapo be babeera ne ku page ekola ki yennyabo esooka kati neŋŋamba Mukama nkoze nti obeera nga ddala kituufu oyagala mbatizibwe kolayo olunaku olutalijje no kazini wange mwana ndabira nti kolayo kubatiza okuli ki okuli separate okw'abaana abatini kwayo kwabeeranga okwa somero lyonna abaana babeeranga bangi ne bakola celebration ne bakola special meal ne bagenda ku pulpit ne babasoma erinnya ne bafuna baptism certificates oba ne bakola ki ne bafuna handshake ya headmaster ne pastor yalinga abuliddwe naye kati n'osaba Mukama nkolerayo akange akazi special era mba ndi awo mu senior 3 second term waliwo omubuulizi eyabuulira nga samo neggwa n'agamba waliwo kati yabulira message ng'ekola ki ng'ereeta okusalawo aliwo omuntu yenna yenna ali eyo nga ayagala okubatizibwa waliwo ali eyo ayagala okubatizibwa tovaawo bwe tukomawo tugenda kuwulira yayanukula atya wano ku 3ABN program Julira Mukama. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Ti mu biro eby'okununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa
omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe okufuga kunaabanga ku kibegabega kye era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Atulaba omulungi ku lutimbe lwa 3ABN oli wakati mu program Julira Mukama nange omwanjuzi wo Dembe Hubbard. Mu studios tulina NANSASI Allen azze okutubuulira olugendo lwe engeri Mukama Katonda gy'amusaasidde era engeri Mukama Katonda gy'amukozesezzaamu olunaku olwaleero n'abeera nga muweereza wa Katonda. Katonda akozesa abantu mu ngeri ey'enjawulo. Owulira otya muli okubeera nga oli muweereza wa Katonda? Bulungi nnyo era lesanya likyasinze mu bulamu bwange. Gye twamalidde wali nga tugenda okuwummulako obadde otuteese ku bunkenke bakubuuzizza ekibuuzo waddamu otya? Nagamba kuno ngenda kubatizibwa ekiba kibe kuba olwo bakolanga kkoleyo nga baga don't say tomorrow. Kati nga ndamu obulamu bwange nga waliwo bapasita abakolanga samani nakola kolinga agamba okimanyi osobola okufa enkya nga tosazeewo kubeera nga tukoze toweewaddeyo okubeera wa Yesu Kristo. Olowooza obulamu bwo bunaaba tebukomedde ddala olunaku olwaleero kati tukyansigalanga ku mutima. N'owulira conviction muli munda n'ogamba watya nga nfudde. Nezimba ogenda okusalawo nga kituuseewa. Era nagamba sijja genda ku pulpit kuba essomero lyonna lijja kundaba. Naye nja genda ku pool bambatize. Ogende butereevu ku pool? Otyo? Bino byonna sijja bikola era naye ne bagamba atakoze ebiragiro bino tajja kubatizibwa. Awo we nagendera ku pulpit naye nayimirira mabega. Abalala bali mu maaso. Ne neekweka emabega eyo ne tukuba ebiragiro ne ngenda ne nkola ki? Nobatizibwa. Nga togambyeko maama, togambyeko taata, balimanya mu maaso. Otyo. Kati we nadde waka holiday eyo. Nengamba kuno nyina okukola ki? At least mama nyina omugamba. Nasooka naye ntamu yonna ngenda kusiibanga omulundi gumu buli wiiki. Nga tonnabuulira maama ekyawandiikibwa kigambye kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Naye ate tobanga na bakatonda balala w'enkola ki? Wendi. Kitegeeza tokulembezanga kintu kyonna okubeera Katonda nga waliwo Katonda wo. Omwana wuuno atuuka okusalawo wali kikoze otya oba gwe atannasalawo kikyolowooza otyo? Kati n'olunyiriri olala lwambeeranga ku mutima lwelwo Yesu we yagambira nti oyo ayagala kitawe ne nnyoko okusinga nze taliba nakifo mu bwakabaka bwange. Kati bwe nalusoma ne ngamba bazadde mbagala naye nyina okwagala Katonda eyantonda okukola ki? Okubasinga. Kati bwe namala okusiiba taamu eyo namba nga nsiiba buli wiiki omulundi gumu nali manyi kigenda kubeera obvious nti Mukama maama yamutegese dda we naakyogera ajja kukola ki? Ajja kunzikiriza bukkiriza. Naye si bwe kyali. Era we namugamba yange nagamba ti olowooza okasasiro nsobola omukkiriza? Baganda bwe bakwagala nnyo era be bakulabira. Kati nze naabagamba nti ekitaawo mukambwe nze sina we nsobola kukola ki? Bitandika ebyo. Ne ngamba kati Mukama kino kyange naawe. Sigenda kuteekamu third party gwe kagwojja okukimanyaako n'abalala bempeereza nabo. Amiina. Abazadde kankole ki? Kansooka mbaleko osanga obudde bwabwe tebunnatuuka naye ngenda kusigala nga nsaba Mukama asobole okukola ki? At least bw'alimpa obudde obutuufu
njabagamba naye ng'owulira muli nti you're totally convinced otuuse mu kifo ekituufu teri asobola kusiguukulula kabeere taata ng'omutima mutereevu nnyo nga ndabira ddala natuuka gye nali nyina okubeera amiina kubanga nasibanga nasabanga nentandikanga n'okuwulira enjiri ku bannange mu kirasi ez'enjawulo era mu eyo ttaamu eyaddako nembeera dikonensi netandika obuweereza bwange mpolampola in that same ttaamu nga wakamaliriza okubatizibwa iye kuba baali bandabadda nga nkola ati nga nyina obusobozi naye nga weebuzaabuza nga nalemu ng'okyalina ensonyi okyakwatibwa ensonyi otyo kati bwe namaliriza bwentyo ne waliwo kyali kinumiriza nnyo neŋŋambako muganda wange omu nanga gwe otandise okwesiruwaza otandise okudda mu byeddiini oyinza obutasoma bulungi nno neŋŋamba waayi bano kambesonyiwe tebajja kuntegeera kati siniafo bwe yatuuka jjukira nali mugezi sijja kulimba sakola bulungi nnyo nga bwe baali bansuubira era ewaka bakyesigamya kukola ki kukukyusa eddiini okwo nti kyekyannemesa okusoma naye neŋŋamba Mukama siganye points zange mbi bazadde bange tebalina ssente tebajja kumpeerera gwe eyanjerulira ekkubo nesobola okumanya antusizza wano ojja kunyamba basalo yange esigaleko bwekuba kwagalako era nensaba bwentyo katutuuka mu senior 5 nafuna 16 naye basalo baali baziwa balina 12 kudda wansi ninga kati nze ebyange biwedde ninga naye Mukama nasoma nakola paati yange wandaba era nakusaba buli pepa gye nakolanga amiina naye zino point nazo simbi nnyo gwe yazimpa bwekuba kwagala nyamba nsobola okusigala ku basalo yange nsome ne A-level nenkola ki nesigala nga nsaba kati brother wange era yantwala ku ssomero lyennyini nagamba olaba naggala tokyusa ddiini n'otandika okwonooneka kati olabika nga abazadde bingi nnyo bye balowooza abaana bwe bakola ti batandika okuddirira mu kusoma yayogera bingi naye nambulirira ne tuddayo okusomero ne twegayirira lwakuba nti baali bamanyi kuva senior 1 nti wali musomi mulungi twegambanga ebyafaayo byo byeraga ne bangamba tetuganye twakoze bubi twakoze bulungi nnyo naye osobola okukola ati okuimprovinga kati kweyo omukisa gumu tulaye senior 6 oba onaatugirayo sente zaffe zetukuteekamu nensigala bwentyo ku basale nensigala nga nsoma naye kale nga tamuze ezimu bangamba nensasulako ekitundutundu era nga nsaba Mukama sente ezo ne zijja tezaagaananga nensigala nga nsoma naye nsobola okubuulira olumu byagaananga nga bumanyi wali osomyeko omanyi kyekitegeeza nga nsoma nali sina kirala kyenkola okuggyako capo n'ebitabo nze nga sigenda mu sports sikola ki nga mmanyi bansindika wano okusoma ate bwe binaagana azadde bange bajja kuŋŋamba kukyusa ddiini nensalawo okufiira mu kitabo nasoma nensoma naye form 6 weza like bwe nali ngenda okukola form 6 taata wange nampita ewaka kakati naŋŋamba oli mwana wange nkwagala nnyo kati yali agala nkole busawo naye essomero lyansalirawo naliŋŋamba nkole PMTD that's physics math ne technical drawing kwegamba nga bo bamaze okulaba kiki osobola okenkukamu okay kakati okay tutuuse ku senior 6 kubanga kadde tuiza obutaba nakawanvu nnyo ogiseeko otya kati bwe nali ngenda okutuula bwente ebigezo taata wange nampeereza sapule naŋŋamba empeke zino ze zigenda okuyamba buli kigezo kyogendamu kwatanga ku sapule eno bwolira nga bikalubye yokka ejja okuyamba okuyita naye nentula neŋŋamba wano bulijjo abasumba batugamba Katonda yekka yayamba abantu okuyita kati ate sapuli egenda kumpisaawo etya ate singa yakugamba Yesu awo ogamba nno kale naye kati ate sapuli jambala muganda wange yagyetangamba emikisa gyange gyonna gyali okwo ninga sijja jambala ng'oli totally convinced Katonda yakola nengitereka mu kesi nensaba Katonda ne mugamba ojja kunyamba nkole ki mpita ebigezo bino abo abamanyi Katonda waabwe ekyawandiikibwa kigambye those who know their God will do exploits. Yes. Audio. Kati nzire waka bambuza sapule wajambala ng'okola ebigezo. Nembaga nedda. Brother wange nayomba nnyo naga okuva bw'otajambala ojja kulaba results bwe zinaabeera. Kati ngendo wa sister wange omukulu ne mugamba nkubulire sister nafuuka mu 7th day nga ndi ku ssomero. Nawe ke wakyusa eddiini togenda kuyita bigezo ebyo. Buli omu ng'alabira ddala wagwa. Ekyange kiwedde. Flat. Naye era omulabe olumu awuliriza oba nga bwe nagambye nti mu Yokaana ey'omwenda Mukama agamba ebintu ebimu bibaawo Mukama erinnya lye ligulumizibwe. Amiina. Era tulaba obunene bwe. Nga bwe babyogerera saayita sijja kwewaana. Siriya 6 wagiyita.
nafuna 13 bali bagala 2 kati nga sola kufuna government n'agamba sente teziriwo tetugenda kuweerera bana kati ogenda kutandikira ng'ovudde ku 5 n'odda ku 16 kati n'ofuna 13 afuuka omyayi wakyusa eddiini byonna biwedde kati ogenda kwerabira kati tukyalina space yo nga buli omu nantawe waka olw'okukyusa eddiini nga walebaddeko ng'olina abantu bonna nga bakulaba nga stranger nkitegeera nga bampisiza ddala nga atategeera atalina magezi nga kyali kizibu nnyo naye nga nsaba ngambaye Mukama bino byonna obiraba naye wagamba bonaabona ku lulo ojja bajjukiranga kati Mukama abikuvuunusa atya kati ntuuka okugenda ku campus sisobola kuyitawo okufuna government ngamba ngenda kulagawa brother nga ngamba ogenda kukola nga ku dduuka lyange nsobole okuweerera naye condition z'okola zaali nti buli budde wesinayo lecture naye nyina okukola ne ku weekend ate nga Mukama musaba njagala kusigala nga nkuuma sabbiiti kati nga kigenda kubeera kitya kino naye Mukama Katonda wange njagala okuweereza naye ne bye bagamba obiraba ate n'ebigezo nabyo saabiyita temanyi nti wandaba waliwo nga nkola ebigezo ebyo kati mezo point gwe yazimpa nyamba ntemere ekkubo amiina kati nga brother nga ali ready okunsasulira kuba by then nali afunye ku busente ne on condition nti nyina okukola nga ku dduuka lye ku Lwomukaaga kyali kizibu naye nga kino sijja kikola Mukama tondekerera Muzabuli waliwo bagamba nti Mukama omuyita mu kaseera ak'obuzibu akola ati ajjukira waliwo David wasaba n'agamba nti Mukama nyamba obudde buno obuneeyongerayo sijja kusobola kumalako era eyo yennyini gye nakola ati gye nakireemenga n'ensaba kati waliwo omukwano gwange nagamba Aleni tufunye opportunity ku technical college ey'Obushenyi basobola okuwa government n'okwegera n'ojjuza pujab forms ne bakuwa nyina anko wange agenda obikolerako biki nengamba ekiba kibe ngenda kukola ati ngenda Bushenyi si kuba nti nali njagala oba ye wali omukisa naye ng'olaba nti naye kyali kintwala Bushenyi tinja kubeera n'eddembe erikola ati erisinza ku sabbiiti ate nja kubeera nga pressure nkendeddeko eya family okubeera nti bannange yagwa talina gy'alaga kiweddewo nja kubabeerako wala ngaka ngende Bushenyi ekiba kibe otyo bw'otuuka Bushenyi nengende Bushenyi kati Mukama yali wamu nange era Mukama buli kyakola mulabye mu bulamu bwange amiina buli kaseera buli dakiika y'obulamu bwange nsobola ogamba nti Yesu abaddewo era ali wamu nange atulaba ku ludda olwo are you counting your blessings one by one obala emikisa gyo Katonda gyakuwadde okusobola okutegeera nti Katonda takwabulidde takulese kubaga yagamba nti nno sirikola ki sirikwabulira katulabe otyo mami dembe bwe ntuuka Bushenyi bali boogera Lunyankole tebyali byangu kati nga ngamba kanisa yali okumpi ennyo yali ya KIU Ishaka KIU yali eyogera Oluzungu ddala zonna zaali za Lunyankole otyo kati ngenda Bushenyi ngenda kukola bachelor of diploma mu architecture naye okuva ku college kwe nali bagita Kahaya UTC Bushenyi okutuuka ku Kizda yabeeranga transport wa 10 buli lunaku okugenda obugenzi okugenda n'okudda bbiri nazo sente zalinga nyingi kale nkitegeera kuba osoma tokola zalinga nyingi naye nagamba Mukama nzize eno lwakuba njagala nkuweereze nyamba nneme kukola ki kuulwa transport ono wadde sabbiiti emu era Mukama mujulira tezambula zabangawo waliwo sabbiiti we yatuuka olwokutaano nga siina ndi mukalu naberanga ne sente kwa bama abazadde bange ne bantegeera bwe nali ngenze wala ne bampanga sente Mukama n'abagonza waliwo sabbiiti ey'emu gye nzijukira obulungi sente tezaaliwo nali sina nga nasabye waka sente naye nga tebanazimpeereza kati nga olw'omukaaga Friday evening nga sina sente nga ngenda kola tenesaba Mukama neetaaga 10,000 zokka ebbiri zintwala ebbiri zinkomyewo simanyi bwe ngenda nga siina bwe nakeera wenti nga nfuluma gate eya college nalonda 10,000 ezo biri ku gate kwaze nali musabye ezikutwala nali bayo nafuna omuntu nampa ebbiri ezakomyawo yes nga era Mukama akola ki talina kyatawulira buli kimu akitegeera atuwulira atuwa buli kyetwetaaga kati n'okwata ezo 2,000 n'ozeetekamu n'olinnya n'ogenda nga tomanyi oba ezinakuzza n'ozijjawa what a faith abantu tulina okusitula okukkiriza kwaffe ate bw'oyogera ne Katonda n'olaba kasayini akasooka
kategeere nti nno Katonda yakakoze kati ate ajja kuzzaako sayini ey'okubiri otyo kati bwe mba ndi Bushenyi nalowooza nti oba bazadde bange bansonyiwe weewaawo oba bantegedde ne ŋŋamba osanga ŋŋenda bagamba ku luno ku bulokozi bwange naye bwe natuuka nga maliriza okusoma ku college kuba nafuna omukisa nga nkyali e Bushenyi sooka onzizeeko accusida e Bushenyi kanisa otandise ogigendamu eyaccusida osoma kubanga accusida ba KIU Kampala International University Seventh-day Adventist kakati otuuse eyo ozimbye emikwano nafuna emikwano mingi kanisa ekwaniriza bulungi nnyo yanyaniriza ddala bulungi era nenfunayo n'emikwano egyanyamba nti n'omulimu gwange ogwasooka gye nakolerewa Elder Matoya be bankolera connection kwegamba wasomerayo n'ofuna ne diguli n'otandika n'okukolerayo wakola diploma nakola diploma ne bwe nali mmaliriza omwaka ogusembayo tukola internship kati mba nkyaliyo nga nsoma omwaka ogwokubiri nga bandaba bansporting naga waliwo omwana wange akola architecture tobudde baali baagala kuzimba kugula ttaka kuzimba ekkanisa eyaccusida otyo katusibe mukaawo atulaba ku lutimbe lwa 3 ABN omwana wuuno atuuse Mukama Katonda amutambuza naye nga buli step buli watuuka alabira ddala nga Katonda yakikola era n'okukkiriza kusituka bwe tukomawo agenda kubanga atunnyonnyola engeri Mukama Katonda gy'amukozesaamu n'engeri ate Mukama gy'amulabiriramu okubanga atuuse olunaku olwaleero ng'ayaayaanira okuweereza Mukama Katonda tovaawo oli ku program Julira Mukama wano ku 3 ABN. Omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja byonna bisangibwa ku 3 ABN TV yange TV yo londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwe Mukama akuwa omukisa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera k'okuwummula oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3 ABN n'omwanjuzi wo Dembe Herbert era n'omugenyi waffe mu studios NANSASI Allen. NANSASI oli ku Kuzida omaliriza bakusportize omwana architect asobola okubanga akola emirimu aba Kuzida baagala kutandika kuzimba kanisa otugambye nti no n'ettaka balikoze eki balinoonya kakati awo Mukama atandika atya okukozesa. Kati Mukama yabasaasana wabeerawo Elder yabagulira ettaka eryo. Kati ate mu kaseera ke kamu nali mmalira. Kati mweyo holiday
bali baagala bakole ne Elder Matoya kwa yali architect amanyikiddwa obulungi. Ne bankubira esimu nga Elder agenda kujja oba tulina transport tusobola omukuwa ojja obeerewo kweno Sabiti kwa lwali luwummula. Nebo balinga basigalayo ku campus ne basoma. Kati ne bampita ngende. Mu kugendayo okutuula wamu nabo basobole okunyanjula eri Elder nti bwe nabamaliriza ku college wano tebijja kunzibuwalira nja kuba nyina connection. Amina. Era bwekityo bwe kyatambula Elder nakkiriza okukola ki okubakubira pulaani ya church. Naye mu kutandika okuba pulaani eyo naliyo nga trainee mu kampani ye era nampa omukisa project yange yasookera ddala eri implemented. Yali nyumba ya Mukama era nakati bakyagizimba. Ekyagenda mu maaso kwegamba omulimu guli in the progress. Ne kanisa eyo abantu balabe omukyalo ono Katonda gwakozesa omulimu ogwo gufaanana gutya. Era nali ntandika butandisi we natandikira. Otyo? Era ne mmanya nti Mukama eyantwala Bushenyi alina ekkubo lyange era yali alina okundaga bwenkola ki bwe nnyina okutambula. Naye bwe nali maze okusoma ebintu tebyatambula bulungi. Nali ndowooza nti maybe biteredde oba bazadde bali fine nange naye bali tebannawummula. Baganda bange ne bakola meeting ne bategeka meeting nga simanyi. Eka nga gwe issue gwe nsonga. Omwana yonooneka kyavudaabonabona kwa gye nali volunteeringa by then nga maliriza internship maze okusoma. Oli eyo nga teryakwogerako. Tandika okusinza Katonda omutuufu. Bajja kukolako meeting. Kati meeting eno bagikolera. Ate nga toliyo. Nedda naliyo ffenna baatuyita naye nali simanyi agenda. Yali yakunziza mu Kereziya entuufu kuba nali nabula. Kati batuula ekiro bagamba boogera ku brother wange omuto kuba bali bamunoonyeza fees ng'akyasoma. Nze banjogerako ngamba ate nze namala okusoma banjogererako tibangamba omwana ono brother wange omukulu no yayogera. Mwalimu maama muzeeyi nga yeebase kuba yali kiro. Agamba omwana ono yabula. Tulina okwogera nga abooluganda okumuzza ewaka. Okumuzza mu ttukubo ettuufu. Naye mbadde sibisuubira. Kati obudde obwo mama akaaba agamba omwana yayonoonekera ddala sagala kulwesaayo nnyo. Yayonoonekera ddala bangamba ogenda kusweringa ekiro ekyaleero nti nkya tukutwala muki mu Kereziya ogambe nti okomyewo ddemu n'okufuna amasakaramento. Naye nga gwe bikuvugira bitya mu matu ebyo? Ngaye Mukama kuba kyali kinene nnyo nkugambye nze second last born ate bo bangi. Nga biringa byakukaka? Nga byakunkaka tebyali byakuteesaako baali bangamba kyennyina okola action point. Nga kino sigenda kisobola. Kati olaba andaba obudde buno njagala kugamba nti bw'obeera ng'oli ku kisenge essaala eyo mu kaseera ako ekolera ddala ebyamakulu era ewulirizibwa Mukama agiwulira. Amiina. Nasala nsi omutwe ne ngamba Mukama wagamba mu Matayo 10:33 nti alikwegaana mu maaso g'abantu alimwegaana mu lujjudde lwa kitaawo. Ngaye Mukama saagala onneegaane. Naye ne bano banjagala. Mama wange akaaba kyali kinumanya okuba naye nali nkaaba obudde obwo. Sina bwe ngenda kikola obudde buno. Nga buli omu nga kati osazeewo otwegaane. Kuba meeting eyo yali erina kuggwanga. Ng'olina okubalansinga ku minzaani. Oba ngenda kuva mu family. Otyo? Nalina option bbiri zokka zokka. Minzaani yawummulirawa? Ngamba Mukama sirina kye ngenda baddamu sisobola kwegaana ate nabo mbaagala. Sisobola kubeerawo nga sirina family. Naye Mukama nyambe onkwateko kati buli omu ayogedde views ze nga sirina kyabagamba bagamba tuwe ekisembayo osazeewo kye nkya tugenda oba tetugenda kuba muzeeyi simugambanga nti nakola ki nakyusa eddiini baali baŋŋaana. Mukama nakwatako omu ku baganda bange naga omwana muno mutaddeko stress nyingi. Nsaba mukole ekintu kimu mumunkwasa. Amiina. Nze nkola counseling nja mu counseling nja musabira. Ajja kudda mu bite mu binkwasa eby'omwana oyo. Agamba gwe toli serious tuli ku nsonga ziri serious abyoleeta. Kati Mukama ndoza n'abawooyawooya mpola mpola era nzikiriza nti Mukama ye yakola. Amiina. Ne bakola ati ne bagamba ne bamuwa weeks 2. Asobola okukonvinsinga. Naye ne baŋŋamba nga tonava wano alina okugamba muzeeyi nti wakyusa eddiini. Tova wano nga takitegedde. Tomugambye. Kuba kyekikubonyaabonya. Olaba obulamu bwe tebutambula bulungi naye kyekikubonyaabonya. Naye akale. Muzeeyi bw'omutegeeza akkiriza. Kati ekiro nagenda n'ensaala ne ngamba Mukama muzeeyi sina bye ngenda mugaa kuba mukambwe. Sina bwe ngenda bitandika bino. Kati brother yange misana twali tugenda okuva mu kyalo ampita ngamba jangu
agamuzeeyo nalina kyayagala okugamba ngaye Mukama simanyi bwe ngenda kitandika kino kati muzeeyi aŋŋamba mwana wange lwaki bakkako okuŋŋamba mbuulira nagamba olina kyayagala okuŋŋamba nga bulijjo tojjanga kukiŋŋamba naye wano si wammwe nemugamba taata wano waffe bw'obanga olina kyoyagala okuŋŋamba tebalina kukaka ojja kulinnya e Kampala ojja okiŋŋambe ku tayimu yo naye tebalina kukaka kukiŋŋamba Mukama gwe osazeewo okuba olabye ŋŋamba mbadde siri ki muzeeyi tali ready ku receivinga kyengenda mugamba nange siri ready kukyogera nenvaawo bwento kwola ewaka nga tokimugambye samugamba kuba mukambwe ekyo kituufu tasikiriza muntu n'omu kwegamba wali osuubira nti ayinza okutabuka ennyo yali ajja kutabuka ne bayibuli egamba mu Luka 21:15 I will give you utterance and wisdom that no adversary can gainsay nor resist tinja kuwa akamwa n'okwatula omulabi byatasobola kwanganga yadde okulemesa era nzikiriza nti Mukama yamukwata ku mumwa obudde obwo kuba bali bagenda kumuyinsayitinga akole nekyayata alikoze obudde obwo naye mwebaza nti yatema ekkubo era ali eyo nsabireko kuba simugambanga na buno gwaka tikyannemye okwogera Mukama ajja mutegeeza kabe kasinge kyekigambo ekijja okuba nga kimukyusa kimulage ekkubo ettuufu era tusaba Mukama agonze omutima gwe asobole amawulire ago gatwala era musabira tugenze mu buweereza kubanga kaseera tetulina kanjijo tulina eddakiika ntono nnyo sooka otubuulire kakati obuweereza obuyingiddemu otya biki bye mukola ebyo ebyokuweereza Mukama Katonda kati omanyi mwami Dembe twanguyirwa nnyo okusaba Mukama ekyo kimanyi twanguwa nnyo okutuulawo ne tugamba Mukama leero ndi mulwadde ndi mwavu bakwano bange babonaabona njagala omwami njagala biki naye ebyo byo bitwanguyira okumugamba naye tulwawo nnyo okumubuuza Mukama nze oyagala nkukole ki bameka batera okukikola ekyo batini nnyo kati bwe natuulawo nendaba nekuba toki mu bulamu bwange nengamba Mukama akoze bingi nnyo naye simanyi kyoyagala akole ki nkukolere era nga nsaba kuba omwaka guno gwali kutandika nali mu kyaki emu ne batugamba buli lunaku tozibyanga nga tobuuziza Mukama kyayagala omukolere olina omubuuza buli lunaku olukya nti Mukama leero lukedde onyambe n'enkeesa oyagala nkukolere ki nti esala ya mugaso nnyo era bw'ogisaba Mukama akola ki awulira era kuddamu ayanguyirwa kuba ayagala nawe omukolere of course gwe mulimu gwaffe kasi mukusaba okwo nina abakwano bange mu kusooka nagamba Mukama nti engeri gye wanyamba nembeera nga nkola architecture nompa n'omukisa nsomye sisasuddeeko fees obudde buno ndi mukola degree yange Makerere naye sisasulangako fees Makerere University yanyamba nenfuna government nenfuna sponsorship wali era mwebaliza ddala after diploma n'ogenda ku degree government ejja sponsoringa otyo kuba Mukama byonna byonna yakola ki yavujjirira nga naye njagala nkuddizeeko amiina nkuweereze kati bwe natuuka e Makerere yankulembera nengenda komozita gye ndi obudde buno eyo gye nafuna emikwano emirungi ddala amiina kuba nali ntandise okuddirira mu ddiini nga bw'obimanyi bwe tubeera mu buvubuka bwaffe ebya Katonda olumu bitera okukola ki meaning etera okukendeera waliwo enjogera egamba nti n'ow'amaanyi bw'abeera yekka asobola okunafuwa ate bayibuli egamba evil communications corrupt good manners kati mwoba obudde bwe Mukama bwe yankulembera nengenda kumuzita nensangayo abaali myaka gyange nga balina omuliro guno okuweereza Katonda nga bakola ebintu bingi nnyo era nentandika okuteekebwa mu buweereza nenzira mu layini kyenyinza okugamba kati bwe natandika obuweereza obwo nefuna ne bakwano bange ekisooka kye nagamba Mukama nti buli kyaki empito gikubira pulaani nja kukubanga kubwerere kuba Mukama yeyanyamba gano tegaali magezi gange tegaali manyi gange kati ezo zo nzikolera njagala otunule mu kamera obagambe bagamba abali eyo abakyabitebya bagamba tunaabikwasaganya tutya leero bino ffe kanisa kati wewamu waliwo bakwano bange twagamba tetukola tuli bayizi abamu bakamaliriza okusoma netugamba Mukama ku bingi byatuwadde bw'ofukamira wansi n'omusaba buli mwezi tugenda musabanga atuwe $3,000 buli omu kufa agula akasawo ka sementi nga tekagenda kukola kintu kirala kyonna okugyako okuzimba ki ennyumba za Mukama amiina
kati simanyi gy'oli gwe andaba obudde buno oyinza okubeera ng'oyagala okuweereza Mukama naye nga tomanyi wakutandikira mubuuze Mukama kikyoyagala nkukolere oyagala ntandikirewa waliwo omukyala wakuli okumpi atalina mmere osobola okutandikira ku oyo era Mukama ajja kuwanga omukisa kwanza buli bwe ntuula buli mwezi nemba sina sente nsaba Mukama ne mugamba Mukama enyumba zo zirina okukola ki okuzimbibwa nyamba ompe emitwalo 3 gino osobola okukola ki okugula akasawo ka sementi kenneeyama twabadde jjo n'abaana ba muzida ekayunga nga tulina essomero lye bazimba nyize SDS primary school eyo nagenda nensaba Mukama ne mugamba nzonda ndi munafu ndi engineer naye ku site manyi byakugamba nti tereezaawo menyaawo sibisobola naye bwe nagenda nengamba nti Mukama ku luno ngenda kukola nzimba essomero lino nga nzimba ku lulu amiina nasobolera ddala era amaanyi yagampa amiina era teyeetaaga kubeera nga wayiga nnyo teyeetaaga muntu alina nnyingi teyeetaaga kubeera nti olina wootuuse olina bingi bayibuli egamba mu actually nebeera Deuteronomy 16:17 nti onoogabanga okusinziira ku mukisa Mukama Katonda gwakuwadde thou shall give according to the blessing that the Lord has blessed you kati buli manyi kugwa tuddawo ku TV yantunulidde obudde buno nyabo oba ssebo Mukama alina kyakuwadde akuwadde omukisa era ayagala okole ki omuweereze okukozesa osinziraawo ogambe yamponya za accident ejjo kankole ki so kakati Mukama Katonda gwe yakubikkulira nti at least nga bw'oli engineer kuba pulaani n'ekirala n'owulira muli weight n'owulira kwegamba akazito ku mutima gwo nti wakiringulenga yakasawo ka sementi n'otandikiraawo si bwe natandikira nyina bakwano bange benkola nabo idea teyali nnyo yange neera amu ku bakwano bange be bakisalawo kuba tetuli ffenna nti batuli ba engineer abalala basawo abalala basomesa naye nga tukola ki tuweerezanga Mukama bw'aba atusobozesezza kwegamba buli mwezi ne mubeera nga musobola okusonda obusawo bwa sementi ne bugenda okukola omulimu gwa Mukama okuzimba ennyumba ye Mukama nga bulungi nnyo atulaba ku lutimbe lwa 3ABN togamba nti nno nze sisobola togamba nti nno neetaaga kusooka kufuna bukadde na bukadde bwa ssente ndyoke ntandika okuweereza Katonda oyinza okuba nga kitone Katonda kyakuwadde katugambe nti nno ofumba mmere katugambe nti nno osala nviiri katugambe nti nno ozannya mizannyo era still Mukama talina waakuteeka watalina makulu amakulu ago gakuwadde woba otandikira naawe obeeko nekyokolera Katonda era kyoweenyumiriza okugamba nti nno mu butuufu eyantonda nyimiriddewo okuba nga nkola kino ku lulwe otyo nga tumaliriza kubanga kadde kasigaddeyo sikawanvu nnyo njagala otubuulire ng'owumbawumba biki byolaba Mukama Katonda byakukozesezza naawe n'owulira nti no bimpa amaanyi okweyongera ate okuba nga nkola ki nga nnyongera okubaako ne byenkola era projection ki gy'olina mu maaso awo byoyagala okutuukako nga Mukama ye mubeeziwo amiina kati ekyo ekibuuzo ng'olubeerera olunyiriri lwa Matayo olugamba nti omukono gwa jjo gye guwa ogwa kkono tegulina kumanya saagala nnyo okweyogerako okugamba nti nkoze kino oba kiri oba kiri naye kugulumiza Mukama mugulumiza nti mu butini bwa mpadde nsobodde okubeera nga muweereza nga mpita mu Seventh Adventist Association Mazda Makerere University kati tulina missions zetukola tugenda netusobola okuzimba nga eyo gye nkugambyeko eyanyiize ne bakwano bange ekisookera ddala Mukama yannyamba nesobola okubeera nga nsoma AFCO sakisoma lwakuba nti nali njagala naye nali njagala muweereze era buli lunaku mbeera musaba nti ampe ki divine appointment nsobole okufuna omuntu oyo yeetaaga okuwulira ebigambo byange okusobola okubeera nga nkola ki nga mulaga obulungi bwa Katonda oyo gwensinza Katonda oyo yanjagadde ebirungi ebitagambika naye asobole okubeera nga akola ki ng'abimanyanga era naye amutegeera amiina weebale nnyo weebalire ddala okuba n'ebirowoozo ebyo kati njagala otuweeyo akatalekeka pogamba nti kano siva ku lutimbe lwa 3ABN nga sikagambye mulabyo era njagala otunule mu kamera eyo kolaba akamyufu ako kati bakwano bange mukwano gwange gwandaba obudde buno njagala nkugambe nti Mukama tasobola kuleka buli bw'obeerawo ng'onyigirizibwa ng'embeera ekuyitiriddeko oli ku kisenge olabye ddala byonna bigaanye tolina mulala gwolina kutunuulira okujjako Katonda oyo abeerezezaawo Allen era akyalina ng'agenda okunkulembera ntuuse buli wamu gy'ayagala ntuuke y'omu ye Katonda gw'ogenda okuyita mu
biseera byonna oba mubuzibu bwonna bw'osanga era ajja kuwulira tajja kulekerera. Katonda mulungi era afaayo. Katonda mulungi era afaayo ate mwesigwa ate Katonda taliiko myaka. Ayinza okuba omwana omuto, ayinza okuba omusajja omukadde, ayinza okuba omukyalo omukulu oba omufumbo, ayinza okuba omuntu nga n'embeera ze mu butuufu abadde tasaanidde era tagwanidde. Ne Bayibuli etugamba nti nno Katonda akozesa ebintu eby'ekisirusiru eby'ensi eno okukkakkanya amagezi g'ab'ensi eno. N'olw'ensonga eyo munnanga ali ku ludda olwo naawe Mukama Katonda asobola okukukozesa. Mukama Katonda asobola okutambulira mu bulamu bwo ensi n'etegeera nti waliyo Katonda omulamu akola ebyewuunyisa. Njagala ekyokulabirako eky'omusajja Elisa yali muweereza wa kabaka. Elisa n'amuwonya. Omusajja bwe yamala okuwona yasooka n'abeera ng'awaganyala. Naye mu bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiro lw'15 omusajja avaayo n'agamba mu butuufu ntegedde nga ono ye Katonda. Ntegedde ng'ono ye Katonda. Bw'obanga ddala kituufu otegedde nti ono ye Katonda, weemaleeyo oweereze Katonda ate ng'olina essuubi. Jjukira nti tulindiridde okudda kwe. Tugenda mulaba ng'alabika ku bire. Kajja kubanga akale akatini bwe kati ng'omukono kigenda nga kazimba. Tulyoke tulabe ekitiibwa eky'abamalayika abangi ennyo. Naye olunaku olwo Yesu Kristo lw'anadda anaakusanga ng'osaanidde okugenda naye. Mukama akuyambe osobole okuddamu ekibuuzo ekyo ng'okola ebyo ebimusanyusa era ebinaakusobozesa okusangibwa ng'ogwanidde. Ku 3ABN program Julira Mukama tugenda kuddamu nate omulundi oguddako. Katumalirize nga Allen atuweerayo essaala. Katuwombeke tusabe. Taata mulungi ow'ekisa tukwebaza kuba otwagala otukulembera mu lugendo luno olw'obulamu era otuyisaamu ebyo byonna ebitasaanidde. Mukama buli lunaku olukeera tulina okukwebaza kuba gwoba olutuyisizaamu. Taata ow'ekisa nsabira bannaffe bonna bali mu kutulaba olunaku olwaleero byonna bye bayitamu ayi Mukama bakwatireko osobole okubaggusa Taata ow'ekisa. Tuyambe tusobole okubeera nga tukuweereza era buli kirungi ky'otukola era tuyambe tusobole okubeera nga tuwa erinnya lyo nga tukwebaza era nga tukujjukiranga mu nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tuyambe otukuume era otuteeketeeke tusobole okukulaba ku lunaku lw'olidda. Nawe nambikusaba nga mpita mu Kristo Katonda omulamu. Amiina. Legako otegeere nti Katonda wa mazima. Weebale nnyo okutulaba. Mukama akuwa omukisa. Bye bye. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.